tubina bya makulu byayogedde naawe ntambya nti talina kyamakulu kyonna kyayogedde tewali kusaidiyo tewali kyamakulu kyayogedde kati gwe naawe girogire bo batukoledde ki bali mu buliri bwabwe tukolera abantu bo batukoledde ki Gabie nga yabakoledde nga twogera ku Gabie Ntaate nga artist mpuliddeko mwogera n'okwogera nti mutunzi Saymore njagala okukozesa omukisa guno okusaba bonna bekikwatako designer gwe bayita Latifu Madoyi yakwatibwa mbina ebigambibwa nti yakolera Bobi Wine engoye nja kubasaba nti tujja kujjawo Gabie Ntaate ebyaddala biri nti muyimbi ow'enzikiriza wa gospel tukkiriza nti ebiseera ebisinga abantu abo balina audience etandikirwako ngayo kiba kirowoozebwa naye oluusi simanyi lwaki audience eno ate ebavaamu mu kaseera etuba tulina okwagala okunywereza ebyaki ebyenzikiriza kitegeera nga muganda wange entambi wayogedde nti abasumba ebiseera ebisinga nambazi muzirina n'amaanyi mugalina kiba kirungi nnyo ne mugakozesa ne muba nga musapootinga abaana nga bano kiba kigenda kutiisa abantu abalala bonna abayimba ennyimba ez'enzikiriza n'okuba nga batya okukola ki nga batya okuba nga bakola ebivvulo kitegeera ne bwe tukiza ku saidi ya artist ebiseera ebisinga okwepimamu kiba kirungi ebiseera ebisinga nti kataroogoyo eri wathe kyenkana ki kataroogoyo eyinza kuyamba kujjuza kifo ki kubanga ebiseera ebisinga ebifo bino abantu babijjuza n'ekintu kya kataroogo kikulu nnyo kataroogo kyeki mama wange ataddeko tv kataroogo mama ddala kwegamba nti kankiteeke mu lulimi olwangu nti ennyimba z'olina mmeka zeweekakasa ezisobola okusitula abantu n'agamba nti olw'oluyimba luno na luno na luno kaŋŋende nkole ki ndabe Gabie Ntaate azirina nnyimba ze nga mwenda cheza for years oyinza okugira zireke oyagala zimenya tukuwe omukusa zimenye brag about God cheza for years olwo oluzeemu bwakubiri wano 2 3 gundi baluyitani luno nya agambye gundi nya amulese 5 ne gundi tumwa twamubaza nti wagambye gundi badde noonya amulese mukaaga kati gweyagala kijjubisa bujjubisa kijjubisa 7 genda masonga weziri kanzironyi wano lwakuba ezimu sizimanyi taito naye nga zakola bulungi gemazima genda maaso genda maaso Florence tetugezaako okunafuya Gabie tetugezaako bakuyisa mu maaso mu mirimu gye tukkiriza nti muyimbi era contribution yekola kiweri naye kataloogo gy'ayina osobola okwesanga nga tennatuuka kuyita 10,000 ordinary kataloogo gy'ayina osobola okwesanga tennatuuka kuyita kifo nga ki kifo ng'ekyo omanyi ebivvulu bino munnaye bipima abayimbi ebiseera ebisinga okitegeera osobola okwepimira n'ogamba okusinziira ku bantu bennina ne kataloogo gye nnina kambayite mu kifo bwe kiti then mbe mbayitire ku ssente bwe ziti nga kyofa ojjuze ofune footage omulungi akuwa amaanyi aganaaba ng'osobola okukola ki okweyongerayo kitegeera naye osobola okukeera ku makya ne bakuwa advice ne bagamba nti bayite 10,000 ordinary bayite mu kifo bwe kiti ne bwe kiti ng'ekituufu amaanyi tonnagakola ki amaanyi tonnagafuna waliwo enjawulo wakati w'endongo egenda ositula omuntu akwata esente ze nga nnyingi azireete n'endongo yaffe ey'okutyamuukiriza eriyo ffe abatyamuka naye nga tetugula tiketi ate ffe tusinga obungi okitegeera kati oyinza okukuba oluyimba ne batyamuka naye nga kategole ekyamuse oluusi tekola ki tegula tiketi then n'ekirala brandi nga Gabie Ntaate esobola okuba nga tennatuula mu mitima gy'abantu kimala okuba nga basobola okuba nga bamuwa ssente nnyingi bwe zityo n'okuba nga bamujjuliza ekifo ekikola ki ekinene bwe kityo kitegeera sijja kumulwako kijja kirwako nnyo Justin nja musaba busabi asigale ng'akola wabula next time bw'aba ategeka yeepime bulungi okusinziira ku kataloogo n'amaanyi g'anaaba alina mu kiseera ekyo alonde ekifo ne pricing nga ntuufu wengenda okukiriziganyiza ne Kasirye oba oliawo ekifo ne ssente alala kyekisinga obufu kyekisinga obufu lwaki side yasinza okubeera successful yabadde VIP abantu abasinga bateeka table zaalingiribe naye ng'abantu bebasanga bagamba nze omuyimbi nga ye simukola ki nate music we yenna mumukola ki anti kyeŋŋamba nti music olaba cheza for yes tolumanyi oyitangayo tolumanyi wano tolumanyi awo tolumanyi wasembayo tolumanyi saagala tulabike nga abagezaako okukuba Gabie binene tolumanyi taata wange tolumanyi Gabie ayina oba na taata wange manyi teyayimbye na taata wange teyamuyimbye
teyamuyimbye simulujjukira kakati music waali naye kakati ezimu ku nsonga ze nategeddeko Gabie as a person alina interview zatagenzeeko kakati manager promoter bw'amala ofuna ekivvulu omanyi abantu ng'onaakola ne business ne Florence oba wetaaga okufuna sente mu Florence wantuutobudde notegeera ni gwogenda kufunamu ki Gabie si muzibu ng'abantu we bakola ki we balowooza naye alina characteristic ng'okusobola omufuna olina obbaako wookola ki wooyita kati promoter teyamanya watuufu wakola ki wakuyita kyova nti interviews ezimu nazikola ki era ogenda bitandika obbira mu bigambo by'abantu Gabie twakuyita n'okola ki n'ogaana kakati olwo kyemutagenda kukyusa naye nga lwaki oba ogaana ng'olina kyenkugambye wabe tojja bbaga ne Gabie as a person alina weakness ye ng'omuntu kati maybe kiri eri Gabie naye okumanya weakness ye kati weakness ye yakulembeza omuntu amusobola nga Gabie yakola ki because maybe buli omu tajja kutegeera kiki kintu ekyo n'akasense Saymore waliwo omwana ali nati akasente sijja kwogera ku ordinary amazima eky'ekkumi ekyo kibuzibu walira naye ng'ate waliwo yasasudde ettebo y'obukadde obusatu kubanga obusatu babaddemu bangi kituufu naye waliwo ono ayagala okukyeza for Yesu naye ng'ekyetaano akirina n'ekyokubiri olutalo lw'abayimbi ba gospel ono omulenzo si mulenzo n'omusajja kata oyo osooka omuleke oyo kisiikirize kikiikirira abantu abangi nti Gabie mu advent ayimba ebya gospel si mulokole naye ati byayimba bya Katonda kakati bano ajja mu space yaabwe kyovala nti mu kkanisa talina kyeyakoze eki kyeyatunzeeyo wadde era nabo bennyini bazikoze ne zibakola ki waliwo omuyimbi yakakola shaa ku hokke n'emusala jojjuuzi wano mwamulabye yalina ne hiiti omwaka oguwedde so mulowooza nti mukuba nekikono naye mulina ekyokutereeza ewammwe ng'aza industry kale awo tuveewo